Mumpuliriza ku J Media ze Judith Namulema. Mugende mu subscribinge, mu likinge, mu commentinge, mu sharinge. Onakora lero mbaletedde beautiful Nambwayo. Beautiful Nambwayo. Anyway. Ebitiibwa byonna oyagala byogera. Ebitiibwa mukyala Haji omwana obwedde olumulabye. Haji. But do people know that I be joking? Eh? Abantu tebabikkiriza bituufu Nambwayo. Kati gomanyi iki? Ne Nambwayo. Omanyi tufudde wala. Nkujukizayo. Brother. Nyabo. Anyway. Nambwayo. Naye nga towulira Nambwayo nga towulira. I'm like Nambwayo. Siwulira. Kati oli mulavu. Siwabulwa. Wagizeemu. Oba ngambe ki? What should I say? But I be joking naye. Omuntu yenna alina okubeerayo n'omuntu amwagala. Kasita ozuula omuntu akwagala. You go with it. Kati oba ndi mulavu oba siri. Nambwayo. Nze ndowooza okedde mangu okulowooza nti okakasa nti oli mulavu. Si kakasa kubanga sibalagangako musajja. Nali nkulazeeko omusajja wange. Omanyi nti ndi mu content. Nambwayo atugamba ali mulavu. Sigwa kyogedde. Tonaba kuba mulavu. Kyokka Nambwayo oli otya? I'm okay, how are you? Ng'olabika bulungi. Alhamdulillah, Mukama ankozeemu obulungi. Buli we weesiga Mukama naye abantu alina okubalaga nti omwesize. Whenever you trust God naye akuviirayo. That is why nze mbeerawo buli kaseera nga mpaana Katonda wange cause omulimu gwankozeemu buli omu agulaba. Nze nayina ennaku nnyingi but Mukama yannaazaako ennaku ebyaddala nno Judy. Mukama yannaazaako ennaku ebyaddala. Mukama nze nzirawo ne ngamba kati abantu bonna abatakkiriza nti Katonda gy'ali balabire ku nze. Katonda gy'ali, Katonda akola ebinene. Ali atya papa? Papa is good, Papa is handsome, Papa is wankugambe ki. I love that baby so much. Okay. Mukama nsaba amunkuumire, amuwe ebirungi, amuwe ensi eno yonna abeere mutwe si mukira afuge. Ne waalaba nti tasaanidde fugawo afugewo. Okay, Nambwayo bingi ebitambula. Kakati tokyava ku gundi ku intaneti, tokyava mu ntalo, abantu bebagamba. Nze sibeera mu ntalo, abantu be bannoonya. Nakulabye nga owooninga omukyala, abantu ne bagamba Nambwayo aleke kutiisatiisa mukyala. Nze sitiisatiisa, bwe mba njogedde ekintu mba nja kikola. Sitiisatiisa. Mba nja kikola. Bwe mba ngambye ekintu nze mba nja kikola cause I know. Okitegedde? Nze sitiisatiisa. Kati ntiise eki. Buli wenjatula n'akamwa kange ekyo ekigambo kiba kiwedde. Nambwayo lwaki ogamba nti gwe tebakuloga, gwe tebakola kintu, gwe tebakulumya, tebakunyiiza? Anti nze gw'olaba. I'm a chosen one. And I'm under the anointing of the chosen man of God, Brother Ronnie Makabai. Wamanya otya nti oli chosen? Kati ate bamala kukubira simu okumanya nti oli chosen. I'm a chosen one and I'm under the anointing of the chosen prophet. So whenever you're under the anointing of the chosen prophet, you're also chosen. We are chosen for this generation. Omuntu ali chosen omulabira ku ki? Ebikolwa. Era omuntu oba omulaba abeera special, tabeeranga bantu balala. How? Because ensi mwetuwangaalira, osobola okumunyiiza n'asigala ng'akusekera. Okitegedde? Naye omuntu ono namukola ekibi kinene nga nawe muli kikulumiriza nekitandika okulumiriza naye ng'akusekera. N'omukola ebintu bingi nnyo naye nga ne musigala nga mwogera. Okitegedde? There are so many characters as explaining omuntu oyo kati ne bwe nzikugamba gwe tojja zitegeera. Olina kubeera nga naawe oli under that anointing. Nga nange ndi chosen. Ng'ojja biraba ng'ebyokulimba ng'ebyokusaakaanya. So kati naawe olina kubeera under that anointing n'omanya omuntu ono y'omu nange. Tukwatagana tutambulira mu gundi yeemu.
Nambwayo omutuufu balaba akawala akalungi akatambula kali ku social media mukama kajjayo kasitudde naye akawala kana akalungi ke tulaba kavaawa bakazaalawa. I've always said it. Banzaalawo obulenzi Luweero nakuzibwa jjajja wange naziwa Hasfa mukama yamujjulula when I was pregnant for papa nga lwa myezi 8. Jjajja wange yansaba nnyo omwana naŋŋamba zaalayo akaana nange situle kaanako neŋŋamba lwaki sizaalira jjajja wange kati nanfuna olubuto nensooka mukweka cause ewaffe basiraamu nakulira maka masiraamu ate abatabuliiki. Yes, anti kati taata wange yes musiraamu naye saidi ya mama gye nakulira basiraamu kati nakulira mu ddiini ya kisiraamu era that's why olaba nkwatagana nnyo naki n'abasiraamu kati ninsooka mukweka nga saagala mugamba nti ndi lubuto nendyoka mbula nga nange kennyini njagala kweyitako nembeera ewaka but later on namugamba cause bw'obeera olubuto ojjukira nabeeranga waka nga neetaaga omuntu ow'okwogerako naye nti nfunyemu kino eno nfunyemu kino. Later on namugamba na interactinga ne taata w'omwana then that is how naye era ewaffe yekayekaye yamanyaako ate yagenda omumanya ndowooza nga lulinga myezi 4 naye nga bambi alina sukaali yali amuluma nga mmazeeko amukutudde amagulu so bwe lwaweza emyezi 8 mukama n'amujjulula. Kyali kinyiiza nnyo naye naguma kozi gwali okuze naye naguma. Nambwayo olinawo brother nti bamuyita Kinene William Lugoloobi. Mu maama mu taata? Mu maama ne taata. Oh dear. Ye mukulu nze mu Galanda. Ate ninako we nalaba nga bagamba nti wagamba bakuzaala weka? Sikyogerangako. Kati embeera eyo kati nga bw'onaabeera mu famire nze nina abantu bange gye bali sikyogerangako nti ndi bw'omu kyeŋŋamba nti kye nagambanga nti maama wange ne taata wange baafa ne bandekera jjajja wange era ekyo sijja kimenyamu. Kati mu famire obeerako n'omuntu gw'oli attached to era nakati kikyaliwo nti nze kati famire yange be nakuliramu oluusi bannyiigira by the way olw'okubanga balaba nali nnyo attach ku jjajja wange ate attachment tevangawo. Jjajja ali azaalaani maama taata? Maama. Nti kati bo mbeera nga atabalabawo kibeerawo mu bonna nti ono omuntu gwe nkwatagana naye mu famire kati yavaawo ndi mu bbanga naye ng'ate nabali bakyaliyo. I know. Anene na mu ggwanga. Are you sure? Gye bali naye era famire yange sigiteeka mu kamera cause eno social media tulivingira mu bantu abaagala okulumya nti ajja kulaba daddiwo ayogere ekigambo like daddiwo omuto ayogere ekigambo kimuyuzeeyuze oli musajja w'amaanyi oba okitegedde kati abantu ba famire yange gye bali abesaidi ya taata wange gye bali abesaidi ya mama wange gye bali naye just nti nayina omuntu mu famire gwe nkuliddeko gwe mbadde naye nagenda okutegeera nga ndi naye era nga mmanyiye maama wange baŋŋamba after nti oyo jjajjaawo era nga naye ampita nti muggalanda wange after ne baŋŋamba nti oyo jjajjaawo nenkikkiriza nakimanya nno nga ndina mu P7 nti ono jjajjaawo. Okay, kakati jjajja ono omwawukanako otya okuyingira Kampala? Lwali lugendo yali tayagala nanzije nno twayomba nasooka nenzijako amasimu. Ng'oli myaka emeka olwo? Kati oba ekyo tukireke kale kuba okujja mu Kampala nina omuntu eyampita bambi kati we yampita then nenkwatagana ne mukwano gwange bamuyita Jackie omukyala wa pastor w'amaanyi kati yes mukama ffenna nga bwe twali agenza atusitula Jackie oyo bambi nannyambako nnyo kati ne tugenda waliwo munnamawulire yafa bamuyita Mulindwa Muwonge yali Mulindwa Muwonge yes kati ne tubeerako Jackie yali akwataganye ne famire ya Mulindwa Muwonge
kati ne tubeera mu famire eyo kati nange kwe kujjamu n'okufuna passion ey'amawulire nti nabeerako mu famire eyo omwami era omukyala oyo n'atuyisa bulungi nnyo mukyala we oba okuba ebintu ebimu mbyerabira waliwo omwami bamuyita yayita Ssaalongo on social media bambi abo abantu bambeererawo kuba nze najja mu Kampala saatuukira mu baganda bange yajja kweraba kyemmanyi yajja kweraba yeemanyi kati oyo mutabani w'oyo omwami kati be baatuyambanga n'oyingira amawulire n'otandikirawo obulamu nentandikirawo obulamu nze obulamu bwange bwonna Katonda yansitudde sijja kugamba nti ono omuntu kubanga n'abantu bensisinkanye kati nze famire yange like jjajja wange yankuza naye buli eno ntekwetakulira abadde Katonda siinayo muntu mulala gwe nnyinza kugamba taliiyo era ne baneeno abantu bensisinkana aba Katonda nti ono nakwatizaako omukono oli nakuyambako it is good. Okay. Nkulaba nga oli omuwala ayise mu bulamu obw'okwesaggulira bakiyita kwerandiza wekka nga toliiko omuntu mulala yenna. I have friends who have helped me. Naye nanti era emikwano egyo gikusanga mu lugendo ng'otandise okutambula but along the way ebituukawo biba bingi ebitumenya emitima n'ebikola ki kati wootuuse Nambwayo abaana abawala bangi abali eyo abatandika obulamu you can advise n'ogamba nti embeera bw'eba ng'eri bweti ne bweti nkwegayiridde lino ekkubo lite osobola okukwata lino. Nze omwana omuwala kyenyinza omugamba ng'ogenda okutandika obulamu bangi nnyo abatandika nga famire zaabwe zibayambyeko ate n'abalala ne batandika from scratch nga talina wa famire talina muntu mulala yenna naye ekigenda okuyamba mu bulamu nga ggwe omwana omuwala ali eyo weekwasa Katonda weezuule ekigambo okwezuula okimanyi weezuule okwezuula okwo kulimu amaanyi agagenda okuwanika ag'enjawulo nze neezuula Judy weezuula nti ogwawa neezuula mu Katonda Brotherhood Makabayi era bekinyiiza bajja kunyiiga naye nze neezuula kyogamba Nambwayo walala tewali Katonda no naawe nno tugenda kujjawo anti kati kankubuulire waliwo abantu bangi nnyo abavaayo ne beexaltinga ebintu byabwe ebyenjawulo naye ne batabagambako kati nange Katonda wange gwensinza bw'abanga nkoledde lwaki mbeera simu exaltinga bw'osabira awantu nga si wa Brother Ronnie taba Katonda nze sigenda mu kyaki ndala osabiramu eyo sigenda mu kyaki ndala okujjako nga ngenze kukola mawulire oli eyo wewali okuyitibwa kwange era gw'omanyi nti yoyo bwe bulamu bwange kubanga nze nagende wa Brother Ronnie nga siina mulimu nenzija ku bukedde ne baŋŋamba tandika okukola okisangawa buli kimu kye nnina namala kwezuula ne ŋŋamba nti bwe nfukamira n'ensinza ne ŋŋamba Mukama Katonda wange nenfuna like pastor ankulembera mu kusaba kwange buli kimu kisoboka. Olina statement gy'okoze tubadde wali ne Kimra n'ogamba nti Sunday esemba mwezi ne bw'obaani ndeera ku kyaki abadde kale Kimra abadde nina byanvunaana nina gye saagenda and I had to be there but it was a special Sunday and that Sunday I'm always at church eyo Sunday yo nagiwaayo naye omanyi bw'okoze statement eyo Sunday esemba mu mwezi ne bw'obaani mbeera ku church omanyi eyo statement nti nene ate lwaki like program yonna etuukawo esobola okulinda nensooka nsinza Katonda wange buli kimu kisobola okulinda nga maze nekijja ebbali nekijja edda nga maze okusinza Katonda wange nze obulamu bwange by the way Judy nabuwa nnyo Katonda nabeerako n'emikwano nga gimpabya naye kati kankubuulire teri bulamu bunyuma teri bulamu bulimu ssanyu teri bulamu bulimu n'owulira nti buli kimu okirina ng'olina Katonda oyo ali waggulu tuyina essaala gye tusaba ku kyaki n'ogamba nga tugamba nti God exalt me I will exalt you
nti Mukama ampanika buli omu ajja kulabira ku nze nti yeggwe Katonda wange ampanise era buli omu agambe nti Katonda wa Nambwayo wanjawulo, Katonda Brother Makabayi wanjawulo, Katonda waffe wanjawulo. Okay, Nambwayo mbeera ki mu bulamu bwo gye wali otuuseemu n'ogamba nti eno sirigyerabira? Tekiriiyo. Tekiriiyo. Cause nze I'm so forgiving. Osobola okunkola ekintu n'enkuleka. Gwe n'olowooza nti nkiriko naye nga nakivaako dda. Kale obwongo bwange bwerabira mangu bad energy. Era osobola okunkola ekintu n'ogamba nokyani okutya okunsembera naye nga nakivuddeko dda. Nojja ate ne tuseka. Ennaku zino abaana bagamba Nambwayo agyewulira nnyo bannange. Nambwayo nze sibeera na bad energy. Buli wotuka Nambwayo kiki buli abantu bakola ki? Otuuka watu n'okyankala gy'abantu. Mukama yansitula ndiko ekisa kya Katonda era buli omu asobola okukiraba. That is why nti siva ku nnimi z'abantu. Okitegedde? Mukama yanteekako ekisa eky'enjawulo, yanteekako feva ey'enjawulo. Okay. Kati Mukama waba yakuteekako feva. Ate ebigambo like mulimu entalo z'oba nga bw'ogambye nti osonyiwa n'okireka. Naye nakulabye olina ebigambo by'oddiza omukyala fulufiga. Era namusonyiye. Bati omukomekereza watifu singa wabawo ekituukawo. Era mukwogera kwange namugambye namusonyiye. Naye olwamusonyiye okitegedde nengenda neŋŋamba Katonda wange era nempayo ennaku 7 ez'okusiiba n'okusaba nga mutegeeza ku ebyo byampisizaamu. Naye nga namusonyiye. Yes, namusonyiye. Omutima gwange gwamusonyiye. Omanyi okusonyiwa? Namusonyiye. Kati ate oba omusonyiye lwaki ate oba omusiibira? No, anti kati olaba tuyita mu bintu bingi, but you need to tell God about it. Nze buli kyenfuna ngenda nina ne prayer room ewaka. Ngenda nenfukamira neŋŋamba Mukama Katonda wange nayise nno mu kino omuntu bw'ati ampisizza mu kino. Nze ndoopa Jude naye siroopa wa muntu mulala, ndoopa wa Katonda. Nze nti ne bwonkola ki nzirayo ewaka neŋŋamba naye Mukama omuntu ono ankoze bw'ati ne bw'ati, nze ndoopa ekiro n'emisana. Nambwayo poloti yaffe eri ku ki? Gyeri nnungi. Tugirimiramu, twatandika omusingi, naye twateekamu tutaddeyo kasooli. material. Mazima. Katonda ebisinga abikola. Katonda ebisinga abikola. Amiina, kyekirungi. Kakati oli mu myaka kati nga singa jjajja abaddewo. Twende bali tugamba yenwadde ga Nambwayo kyekiseera njagala ebidala omwami. Ate ennaku zino erinnya Haji terikyakuva ku mumu. Omanyi bw'otyo bw'otandika n'otuula mu zisawundi n'olumya n'okola ki? Nambwayo todda mu bintu ebyo. A few moments later ne zijja. Wane tewajja kubeera. Haji olubadde okulaba Mary, you looking good. Omwami wange. I'm like Mary. Namukasa yabinjigiriza. Omanyi nabeera kati nina empisa za Namukasa ze nakwata. Twali tubeeraawo kati ngo. She's okay. She's good. She's doing great. Kubuzaako Namukasa. I love her so much and Yeah. I miss her. She's a good Kati girl. Namukasa twabeeranga naye ng'agamba omwami wange kati nange byankwata. Kati ali atya omwami wo? Mary oli Omwami. mulaavu. Ogenda kumulaba nga Mukama akoze omukulu omunene ogumwanjula. But for now, like omwami ajja kuvaayo mu kaseera kakatuufu. Anti kati fe watandise dde otuteekateeka. Obba takyakuva ku mumwa. Obba teekateeka nti omwami. Kati kankubuulire nze omanyi. Omanyi nga ndi mulaavu. Mary. Ontegeera nga ndi mulaavu. Nga yangwiridde. Nati nze ndi sister wo. Ate Mary by the way no. Ekikiggwe. Sigamba bintu bya. Tomugamba. Naye nga omwami wabanga gyali Haji akozemu omulimu omulungi. Katonda yamutuma agukole. Si ye yagukola. Katonda yamutuma agukole teri mulala. Whatever is doing, ayina message gy'alaga nti good people exist. Okitegedde nti omuntu ne bwakutyoboola atya, there is that special person agenda okujja Mukama amutume abeere mu bulamu bwo ng'alaga bulungi bwa Katonda. Kakati osazeewo obeere namba 2, 3, 4 kuba Haji kitegeeza musiraamu sawe n'abakuba. Ekikiggwe nze ndeka tonziza mu byalaavu kati nze nvaako. Byebyo ne luli bwotyo bwe wali.
okay omwami bw'anaaba gy'ali ku luno sigenda kupapa nnyo kulaga omwami wange watandise mba kati gwe omumanyi omumanyi abantu bagambe bw'oba omumanyi mumanyi ekiki ggwe mumanyi sikulimba Mary omumanyi mumanyi era nsaba kimu nti essanyu ly'olina lye liba lisigalawo paka atasobola kukyuka nze kyensaba era kyobola nkola ki okuga nti bannange ng'okedde mwana wattu katonda wange tasobola kukyuka omanyi bagamba wali badde olindalinda mbunyangu yennyo naye ikizoke bw'aba nga akuwa emirembe edda Judy nze mbeera nsaaga naye era nze omwami wembeera naye mba namutimbye dda ono oyinza obutamutimba naye ekijja si muntu ekijja si muntu mulinde ekijja si muntu kakati Mary I'm happy by the way I'm happy with you buli achievement yona gy'otuukako ndabira ddala akaana akawala mukama ako nze oluusi mba njagala ŋŋamba abantu mba nnyonnyole ntuule mba nnyonnyole otandise ebintu kiki ky'owulira kiki kyempulira ky'oyitamu katonda byankoledde gamba kiki kye nnakola mukama okunsanyusa bwe nti ate agenda kusanyusa nakulabyeko maama nga ofulumyemuko ku ggwanga wabaddeko era tugenda kuddamu tufulume buno emyezi gyonna gyonna jjukira kati gino November December gibeera myezi gy'abaagalana no si baagalana nti omuntu akoze ssente yeetaaga owummulamu omwami wo waabeera bize akaakaseera no sino sikyogera kunzenzeka ti omuntu owaabeera bize November December gibeera myezi gyammwe gyakusanyuka ku ezo ssente zaakoze okuva mu January mpaka October ate muzonoonereko eno nyabo mulekeraawo kuŋŋamba mbu weebale twebaze Katonda naye ate bannange ate kakati Judy mundeke nkitijjise bannange bangi batijjisa bintu bya nina Katonda owange wanjawulo owange gwomumanyi kati olaba nze nagamba oba Katonda alina we yanteera akatebe nga we tutudde wano nti n'akateeka ku mukono ogwa ddyo nti buli we mugamba nti mukama kineno kye nneetaaga agannya bakireeterawo Mary tusiibule abantu myaka nga kale weerabawa ebyokweraba tubirekere Katonda kubanga ffe tutegeka Katonda ye n'akola ebisingawo naye I want to be a powerful woman in this country and in this world. I want to achieve much. Natanze by the way now budget foundation yange so far nakakolera abakyala babiri emirimu. There is a woman eyajja waliwo abakyala abajja nga bankaabira okuva mu bintu bye nayitamu balaba nti I have the power, I have the zeal to help them out. So far nakayamba abakyala babiri tulina era omulala mbateeka ku YouTube yange ne bajja like ne bototera ebizibu byabwe then nze mu kitono kye nnina ne mbayambako and if there is anyone asobola okunyambako okubayamba then nabo naye ne mugamba ne tukwasaganza wamu so far nakayamba abakyala babiri and they are stable oshegedde nti bakola batambula balaba nti nabo Katonda abakolera era nze buli mukyala ajja gye ndi mugamba look byonna bibaddewo kati nze gwe naakakole eyasembyeyo nina akayimba ka mobile money ke namuteereddewo n'akadaala ka chips abeere ng'afuna daily income eya chips wano eno nti atunda akola ki kuba omusajja yamutundira mu nnyumba n'abaana 3 oba kitegedde naye nze mugamba bw'oba ozze gye ndi sooka weekwase Katonda kuba era zino eno bizinesi osobola ozikola ne zivaawo nga toyina Katonda omuntu atandise ku musingi gwa Katonda abeera wanjawulo abeera muwanguzi abeera w'amaanyi omusingi oguliko kati Judy kankubuulire abantu exalting ebintu ebirala ebitali Katonda w'omutunulira bw'oti oba ojja muwaamu emyaka mitono nnyo ogenda okulaba ng'akaaba naye bw'oyimirira ku musingi ogwa Katonda Katonda asobola okukuviirayo naawe wennyini w'olaba nti nno tosaanidde kubeerawo n'oyimirirawo so that is why nze buli muntu ajja gye ndi
nze women call me a lot nga bali depressed abasajja babakoze ebintu ne mbagamba where did we go wrong kuba bonkubira ekintu tuba tukigenzeemu abo babiri ne mugamba where did we go wrong kati can we tell God about it when we tell God about it olaba answer abruptly bannange Katonda akola bw'oba olina kamera webaze mukama Katonda nnambwayo ye Katonda nja mwebaza kubanga olaba nafukamiriranga abalala nze Katonda mpadde essanyu Katonda omwana wange amulabiridde nze Katonda ye maama wange ye taata wange ye buli kimu kyange nze buli kyengira nkaabira mukama ne muganze wanene simanyi we ngenda kuyitawo simanyi naye gwe nina nze Katonda atulabiridde jjuuki Katonda atutadde mu bulamu wataaga nojjako ku kalina wataaga nojja nolaba obunene bwa Katonda nzijjako ku kalina jangu buye wajjayo dda abantu bagamba mbu teriyo bagambe gwe yatuukayo omwana asula mu kalina bagambe omwana asula mu kalina kale Nambwayo bw'atyo bw'agambye Katonda we kwatava naye nga kirungi nnyo kirungi omuntu okuba ne Katonda era n'omuntu yenna yenna ali ayo ng'alina questions mu bulamu ansi eriemu Katonda kale tukwatagane twerabire okusubscribinga Gem Media mbere bulungi mweraba